Atenderezebwa gurumiswe oyo kitaffe Tonda ne mama namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala basindike kitangala ndi kwagala basindikira okwagala ndi bumu basindikira obumu mbogombogo kyewagula erizala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusiza ko bachika namwena abampuliza mbitibya mwebenjawuro twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajja fe mbitibya mwebenjawuro nate krakade kanu ketwimu akokukisibwa kwensi yaffe eyomonda wepo ne abweru Katonda atudemu nda munzara musa Katonda atudemu nda mugwe nga Katonda etengeredde oli waddembe okubuza mutima go utakanya na bigambo byogenda okubeera nga owuliriza okusaba bisule muguluka weyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozukusa amazima agakutudemu. Emisomo gw'olwaleero gukwatagana ku nsonga y'Egeyena ne amanyikiddwa nga Luciferi oba Rusifa banaddiini gwe bayita ffe gwe tuyita SALONGO bamweyana. Abagalwa bukyanga tutandika kisiibo kye tulimu nzize mpuliriza baganda baffe nga bateekako ebizindaalo byabwe nga bavumirira ensonga eyaffe abasamize era nga batuneeminga dda nti ffe tuli ba muliro bo baggulu kubanga buli muntu yenna nti simanyi akola simanyi batuyita simanyi basiriki simanyi batuyita ba muliro ekyo kubanga nzize nga nkiwulira amazima nga bakiddamu emirundi egiwera lwakuba nze sibifaako naye kyekindeetedde okujja okubeera nga nkutangaaza musamize munnange nga nkulaga kiki oba wa ekigambo kye bayita Egeyena gye kyava. Omwagalwa nga ndi mu lugendo lwange olw'okuzuukuka waliwo omwami amanyikiddwa nga Jordan Maxwell. Waliwo akagero ke yatugamba oba waliwo ebintu bye yatugamba mu bulamu bwe nga yali naye azuukuka nga akyali muto. Bali kye tuyita confirmation ey'Abakatuliki. Bishop wajja bafaatha babakookinga babagamba nti Bishop wababuuza nga amaze obbakonfaminga wababuuza nti muyina ekibuuzo kyonna kye mubuuza mugambe nti tetulina kibuuzo kyonna. Olunaku mulindo lwatuuka omuvubuka omuto oba omwana omuto by then amanyikiddwa nga Jordan Maxwell kati omugenzi ye yafa omwaka oguwedde nga Bishop atuusizza okubeera nga abuuza ekibuuzo kubanga lwe ke kakwate kaabwe okubeera nga beebuzaabuza nti twababuuza naye tebaayina bibuuzo byonna kyokka nga bakugambye titobuuza. Omuvubuka omuto n'ayimusa omukono n'abuuza mu lujjudde lw'abantu n'agamba Bishop n'amugamba Bishop wembeera ne tooki eyo ng'eyaka omuliro n'endaba malayika nsobola ogyokya tooki eyo gye mba nkutte mu ngalo. Bishop yagamba nti ogwo mwoyo mwerere tegwina mubiri era sisobola gwokya era tosobola gwokya. Omwana kwe kugamba Bishop kati nze lwaki neeraliikirira omwoyo wange okusobola okubeera nga gwokyebwa omuliro ate nga nange wemba nfudde mbeera mwoyo siina mubiri. Bafaatha kwe kuboggolera akaana akato ne kagamba tuula wansi sirika. Bishop naye ekyokuddibwamu yayita alina kubanga kwali kuswala okubeera nga omwana reasoninze n'asobola okubeera nga ababuuza bw'abeera nga omwoyo tegusobola kubeera nga gwokyebwa muliro kubanga mwoyo mwerere tegwina mubiri. Kati gweraliikirira gutya ate omuliro ogutaggwaawo? Abaagala naawe kifumiitirizeeko.
omwagalwa okeera ku makya n'ozaala omwana wo. Omwana wo waakusobya omutereeza naye osobola okukeera ku makya n'ogamba nti kaana ggwe nkugamba olunaku olwaleero nti wooliva ku nsonga zange zembeera nkugambye okubeera nga weeyisa bwoti ne bwoti ne bwoti ngenda kukuma ekyoto nkusuulemu. Waliwo eyali akikoze? W'obeera nga ggwe ng'omwana w'omuntu oba atudde mu buntobolamu mu nnyama nga tosobola kubeera ng'okikola eri abaana bo, oteebereza otya okubeera nga Katonda oba gw'oyita kitaawo oba taatawo atudde mu kwagala okubeera nga akola ekintu gwe ky'otasobola kubeera ng'okola na mwana wo? Oyo abeera Katonda wa kwagala. Era w'obeera nga okkiririza mu kutegeera nti Katonda atudde mu kintu kyonna, omnipresent, osobola okukkiriza ate Katonda yeeyo kye gw'olaba kiba kikola amakulu. Katonda atudde mu buli kintu kyonna. Kati ate yeeyo kye muliro ogutazikira ogutaggwaawo. Omwagalwa, nga wenze mbagamba, ekigambo Vatican kitegeeza ekkuŋŋaaniro ly'abasamize. Nga woona agamba Jubilee Park. Ebiseera ebyo eby'emabega abasamize ab'ekitangaala bo baali weebali era baali bawandiise ekitabo ekyali kikwata mu nsi ey'omwoyo. Naye kubanga Sseŋŋendo yawambibwa amagye ag'ekizikiza, baddira ekitabo kye kimu ne bakirekawo naye ne bakinyooleza. Mu kitabo ekyasooka eky'ekitangaala, ekigambo kye bajjamu okubeera nga bajjamu ekigambo kye tuyita Egeyena kyali kimanyikiddwa ng'ekigambo Shohul. Shahul, S-H-E-O-L. Ekigambo ekyo Shahul kitegeeza kabuli kye tuyita entaana. Magombe kitegeeza ntaana. Ekyo kye baali bagenda nga bajjawo. Era ekigambo magombe kye baasikiza ekigambo Geyena. Oba kitegera? Mu biseera ebyo waaliwo bakaliisoliiso, oba manya si bakaliisoliiso, ndowooza bakatolubwama ab'ekiseera ekyo. Mu Middle Ages awo amanyikiddwa nga Dante. Dante yazannya omuzannyo ku stage nga alaga omuliro biki n'ebyo byonna kye tuyita Dante's Inferno. Omuzannyo ogwo gwazannyibwa ku stage ab'amagye g'ekizikiza gwe baakoppa kubanga baalabanga omuzannyo guno guleeta entiisa eri abo be bayagala okubeera nga bafuga ne bakyusa akazannyo oba ekyo ekyali kimanyikiddwa nga amagombe ne bakisikiza omuliro, kubanga kyabayamba nnyo okubeera nga kireeta okutya eri abo be bafuga n'okubeera nga babafuganga endiga nga bwe babeetaaga. Oba mukitegeera? Bwe kityo bwe kyatandika. Tekyaliwo mu lubereberye, kyatandika butandisi. Mu ngeri eno njagala nkutegeeze era njagala weebuuze, Egeyena kye ki? Egeyena y'ensi ey'ekizikiza ebeera ezaaliddwa mu mayengo ag'ekizikiza. Era kyekifo omwoyo gye gukulira, kubanga gw'omwoyo gubeera mu ggulu. So kati njagala ofuna okutegeera n'okumanya okuva olunaku olwaleero ekizikiza ky'obaddemu mu nsi ey'okusatu ye Egeyena.
So okula kw'omwoyo kwe kuyamba omwoyo gw'okubeera nga oleeta eggulu ku nsi, kubanga eggulu teririiyo, eggulu balitonda butonzi, gabeera mayengo. Eggulu gye riri naye omwoyo wo Eva abeera mu ggulu. Naye akazannyo kali kubeera nga oyambaza amaanyi g'omwoyo wo oyo gabeere nga galeeta eggulu ku nsi. W'otakikola then omuzimu gwo gusigalawo paka we gulizuula ekyo. We gulizuula nti nno si mubiri naye mwoyo. Era ne gusobola okubeera nga gutegeera nti nno ffenna gwena na muli kyonna, buli kintu kyonna ky'olaba, oba muti, oba mbuzi, oba ndiga, oba kisolo, oba ki, bonna baana ba Katonda. Okitegeera? Mu Hebrews 5:8 akugamba nti Egeyena kye kifo ekyo ekibeeramu abaana ba Katonda, okusobola okubeera nga bayiga okubeera abawulize nga bayita mu kubonaabona. Bwe kityo bwe kiri. So abalowooza nti bagenda simanyi mu Egeyena yeeno gye tulimu. Egeyena gye wazaalibwamu. Osobola okubeera nga oyambala bunyama eri ebirungo byo bisobole okubeera nga bikuyamba okuleeta amaanyi g'ekikula kye ekyaddala, akatibako ak'omwoyo gwo kasobole okubeera nga kayambala bunyama oleete eggulu ku nsi. Omuliro teguliyo. Gwe wali osanzeeyo omusamize yenna oba omuntu yenna ng'omwoyo gwonna obanga oli alina ekyoto n'agamba jjajjaawo n'akugamba ekyoto tokikuma naye leeta ebbaafu nva magombe naye eri omuliro mungi nnyo ndeka neebikke mu bbaafu. Akusaba muliro. Akusaba muliro akugamba empewo ekola ki? Enfuuwa. So bintu byakyusibwa bw'okyusibwa. Naye tetukaka bantu bonna kubeera nga bakkiririzaamu ekyo kye bayagala okubeera nga bakkiririzaamu. Naye nga tonnaba kubeera ng'okkiririza mu maanyi ag'ebitabo, sooka weebuuze omutima gwo. Weebuuze, amazima gange gali wabweru oba gali wabweru, gali munda. Atasobola kubeera ng'akulimba ye mwoyo wo. So buli omu nga naddala aba scholars buli kiseera babeera bagamba semanyi facts. Omanyi ani yawandiika bitabo ebyo? Omanyi nti nno ekitabo ebyo byonna ebibiri byawandiikibwa mu kifo kye kimu, Vatican, byonna bibiri kyokka bitulwanyisa olunaku olwaleero. Gw'olaba kikola amakulu okubeera nga abantu be bamu be bawandiika ebitabo bibiri ebitukubaganya ate n'ogamba nti bonna ge mazima. Buli omu agamba nti ono y'ow'amazima, n'ono y'ow'amazima. Gw'olaba kikola amakulu. Okitegeera? Nga tuvudde ku nsonga eyo, njagala tugende ku nsonga eya Rusifa Yani oba jjajja amanyikiddwa nga Salongo bamweyana Yani. Abaagalwa, tuzze tukulanga tugambibwa nti Rusifa ye sitaani era ye mubi. Era nga tulowooza nti ge maanyi agakontana ne Katonda. Naye mu byeddala omwagalwa, njagala olwaleero nkutegeeze nti si kituufu. Ekigambo Rusifa oba mmwe Abaganda bwe muyita bamweyana si maanyi agatudde wabweru wammwe, maanyi gaba gatudde mundaayo. Oyo gw'owulira nga amandwa ku mulonde aba atudde mu luggya, gabeera maanyi agabeera gabakuŋŋaaniddeko mwenna ne galonda omuntu y'omu. Naye buli omu atuddeko omulangira bamweyana, buli omu atuddeko Rusifa. Ebyo byali bya kugereesa bya Western world.
okubeera nga bateeka entiisa eri abaana b'abantu. Okulowoozesa nti waliyo ekintu ekiri wabweruwo ekikulowoozesa nti nno kikontana ne Katonda. Nedda. Tekiriyo. Bamweyana oba Rusifa atudde mundaayo. Era Sitaani atudde mundaayo. Nga woolaba nti oyina ekitangaala kyo n'ekizikiza kyo ekirungi nno abakama baffe batandise okubeera nga babalaga ebintu bino. Ku Sande ewedde waliwo Katonda omu gwe nali njogera naye n'agamba baamulaga mu kwoyolesebwa nga bamulaga ekitangaala n'ekizikiza nga kiri mu foomu y'omuntu. Rusifa oba gw'oyita bamweyana kye kibeera ekitambo kyo. Gy'abeera omulongo kiddugavu. Omulongo abeera ajjuddemu amayengogo ag'ensobiizo ez'emabega. Kubanga buli wozze ozaalibwa ensobiizo zo z'okola, ono gwe watta, ono gwe waloga, ono gwe wakola ki, obwenzi bwe wakola, obugumpanya bwe wakola, byonna bifukibwamu eri ensi yo. Ku lunaku lw'ozaalibwa ne bifukibwa mu DNA yo. Era n'okaalakaala nabyo. Okitegera? Okaalakaala nabyo. Paka woozukuka eri amazima go. N'osobola okubeera nga otegeera nti ensobiizo z'oyita gwe amabanja g'ekika. Gwe kennyini ye gwe wabeera wabikola mu bulamu obwo bw'emabega, naye kubanga kati tojjukira tomanyi nti nno ye gwe wabikola. Y'ensonga lwaki omulangira bamweyana oba Rusifa akusaba ekkutiya. Ebizibu byo tebibeera bibye. Era ekigambo bamweyana oba kigambo Rusifa kitegeeza omuwanirizi bw'ekitangaala. We wali otandika olugendo lwo ng'omwoyo watandikira mu kitangaala. Kati buli w'okyawa ekitangaala n'obeera nga okyawa ekitangaala yakikuterekera. Y'ensonga lwaki mu luzungu amanyikiddwa nga the light bearer. Yakuterekera ekitangaala kyo. Era y'ensonga lwaki w'ogenda mu kifo ky'abeera akusindiseeko akola ki, akutikkula ekkutiya. Naye ekkutiya eyo abagendayo babakozesa ensobi, teolina gyetikka ku mutwe. W'ogyetikka ku mutwe obeera weetukudde amaanyi g'abajjajjaabo. Gyambale ogende nayo ng'ogyambadde ku mubiri, kubanga ebizibu bibeera byambadde ejjiiryo lyonna, si ku mutwe. Okitegera? Si ku mutwe. Oyina kugyambala n'otuuka wali n'ogyeyambula, kubanga ebizibu byo bitudde mu jjiiryo lyonna. Ne biki by'abeera akugambye okubeera ng'okola. So ye jjajja bamweyana oba gwe muyita Rusifa abeerawo ng'omusomesa. Ye ya contractinga kubeera nga akusomeseza mu kizikiza. Naye si yakugamba nti kola kino. Ye gwe weesalirawo. Y'ensonga lwaki musajja mukulu Kafeero yabagamba nti Sitaani we yali akukema yali yakusangawa. Ffe nnyini yeffe basitaani b'ensi yaffe. Ogenda n'oweekaakatika ku kaana akato. Amazima waliwo abeera akikugambye. Ekirowoozo kiva mu ndaayo n'otasobola kubeera nga weefuga. Obuteefuga bwo n'obutabeera mukama w'obulamu bwo bwe bukufuula okubeera nga ofuuka ensolo n'okola ekyo ky'otasaanidde kubeera ng'okola mukadde ako.
okitegera. So embeere y'okulowoozesa n'okuteeka entiisa eri abaana b'abantu gisemanye setaani ali wabweru wammwe kyekireese okubeera nga tuyina abantu oba emyoyo egikonedde mu nsi ey'omwoyo mu nzikiriza ez'obulimba ne batamanya nti Katonda atudde mu nda yaabwe ne batamanya nti setaani atudde mu nda yaabwe ne basobola okubeera nga batereeza ensi yaabwe ey'omunda. Oli awo oli mulokole oba oli ki muganda wange oyina emizimu. Wobeera ng'omanyi nti n'emizimu setaani tetuganye oyina emizimu mingi kale wobeera ng'emizimu gyegyo egy'emabega gyonna ogiyise setaani tewaliwo mutawaana ogenda kuzaalibwa paka w'olitegeera nti oli mutukuvu. Ogenda kuzaalibwa paka w'olitegeera nti yeggwe alina okubeera ng'osasulira amabanja g'abajjajjaabo kubanga yeggwe jjajja w'ensi yo. Yeggwe jjajja w'ensi yo. Okitegera? Era erinnya lino w'obeera ng'osomye ekitabo ekyo liyogerwako omulundi gumu. Rusifa oba bamweyana mu Isaiah 14:12 bagamba nti agudde oyo okuva mu ggulu oyo Rusifa omwana ow'okumakya oba emmunyeenye ey'okumakya egudde wansi. Kye babeera bamiininga yenjuba nga evaayo ng'ekyali nto gye bayita bamweyana. Ky'oba olaba nti bakugamba nti funanga akadde weeyanikeko ku makya ofune vitamini C. Kati oyo setaani omwagalwa yimukanga ku makya omutunuulire akuwenga vitamini C ogambe nti setaani. Oyo gwe bayita Rusifa ye bamweyana era gwe gubeera omusambwa gwe gumu yekiwanuka. Abeera akuze ng'atuuse mu level ey'essaawa 6 oba 7 aba atambulira mu bwakiwanuka neera gubeera musambwa gwe gumu. Yensonga lwaki era ne bamweyamanya ne kiwanuka mu muyita omulalu kubanga gwe musambwa gwe gumu. Wali mu bwabamweyana abeera kkubira mu bwakito naye tekitegeeza nti abeera muto nedda abeera kkubira mu bukambwe. Okitegera? So emmunyeenye ey'okumakya gye bayita bamweyana. Yensonga lwaki tuyeenulira okusobola okubeera nga tuddiza ekitangaala kyaffe kubanga buli wodda mu kizikiza yakuggyako ekitangaala kyo n'akikuterekera. Kati abeera akuterekedde ate abeera n'ensobi. Si yeggwe abeera weekoledde ensobi zo. Si yeggwe abeera weekoledde ensobi zo omwagalwa. Baatugunjizaawo ebintu bino tuleme kubeera nga tuteekinga obuvunaanyizibwa bwaffe ffenna ng'emyoyo. Bakugamba kola ensonga z'abajjajjaabo olowooza nti nno si yeggwe wabikola. Muganda wange tunuulira just obulamu obw'olunaku olwaleero. Fumiitiriza okuva we wazaalibwa olabe ensobi z'okoze n'ebirungi by'okoze biwandike wansi. Kati teebereza ensobi n'ebirungi by'okoze mu bulamu obwo obw'emabega. Singa wali toyina nsobi mu bulamu obwo obw'emabega nga oli bumu wamu n'omwoyo w'omutukuvu wandibadde tokyali wano. Wandibadde tokyali mu nsi ya kizikiza. Tewandibadde wano. Eggulu si kifo, eggulu kyetugamba just mayengo agatondebwa mu mutwego. Okitegera? Mu mutwego.
era ekintu kye bagamba nti simanyi waliyo entalo wakati wa bamalayika oba amayembe amazadde ne demons gali mu mutwe gwo birowoozo byo otandise okubeera nga ofuga ebirowoozo byo n'okusobola okubeera nga ebyo by'obeera olowooza bizaalibwa mu nsi y'ensonga lwaki ye gwayina yekka ekisumuluzo eri ensi yo mu byawandiikibwa muwulira ebigambo nga bagamba Isirayiri nti simanyi genda osaanyeewo Katonda simanyi ng'abagamba nga bwe babiwandiika mu kitabo genda osaanyeewo amawanga gonna gw'osisinkana kubanga nti simanyi gagenda kukuyigiriza okubeera nga onnyendako ta abasajja ta abakazi n'abaana bonna abalabe bo abagalwa mukimfumitirizeemu Katonda ddala ow'ekisa asobola okukola ekintu ekyo asobola okugamba nti genda osaanyeewo n'abaana b'osobola okubeera nga we babeera kati abaana abo baali bagenda bayingiriza okubeera nga bayenda okuva eri Katonda no ako konna kabonero akalaga nti emmeeme eyo oba ekitambo kye ekitudde mu mutima gwo amanyi ekitudde mu mutwe gwo oyina obuyinza okubeera nga ojjamu ebirowoozo ebyo ebikuleetera endowooza ez'ekizikiza kaŋŋende endoge kaŋŋende enzibe kaŋŋende nyende kaŋŋende nkole ki naye era byonna tebitegeeza nti oli mwonoonyi ekikula ky'ekyaddala oli mutukuvu tokyukangako naye bino obikozesa mu bitamanya ye mulongo wo kitambo gw'olina okubeera ng'owambaatira n'ekizikiza kyo ekitangaala kyo mu bw'obulongo obuwundwa obwamusoke buli w'owambaatira ekizikiza kyo n'ekitangaala kyo otandika okuwuliriza amabwa gw'ensi ye ey'emabega mu ngeri eno n'ogeebaza ku lw'emisomo gyonna gy'oyize mu nsi ze ez'emabega zonna z'otambuliramu ng'oli musajja n'omukazi wozze ofiira mu ages ez'enjawulo mu biro eby'enjawulo n'ogattaganya n'owonya ensi yo bulamu atudde mundayo muddaawo ne mudda mu masabo ne mulaba effumu lya bamweyana ne mulaba effumu lya namuzinda ne mulaba effumu lya bajjajja baffe bonna mu biti byabwe eby'enjawulo mu bitiibwa byabwe ne mulowooza nti batudde mu biggwa ebyo bambi njagala nkutegeeze nti buli omu gw'owulira atudde mundayo amayembe gatudde mundayo namuzinda ali mundayo kawumpuli ali mu kifuba kyo era engabo ye etudde mu kifuba kyo mu kakulenga ak'okumutima waali amayenga ago gagattaganya bugattaganye ne mufuna kawumpuli ow'olujja naye ng'aba atudde ku buli kinnoomu kitinda aba atudde ku buli kinnoomu mumugattaganya bugattaganye ne mufuna omulonde we naye nga tekitegeeza nti nno omulala bonna temuyina era kyova olaba nti atindira buli kinnoomu okitegera muyagala okutegera n'okumanya naye temuyagala kubeera nga mwewaayo okubeera nga mufuna entegeera jjajja tagenda kubeera nga ajja akuyiwe mbuyiye magezi tekisoboka okuyaayaanaako nziramu okuyaayaanaako kwakozesa n'akuliidinga eri ayo gy'ayagala okubeera nga osoma akuliidinga eri omusomesa kubanga naye abeera amutuddemu eri omuntu omutuufu gw'abeera ayagala mukadde akatuufu ate akadde ka section eyo we kaggwako era n'akutwala ew'omuntu omulala
naye muddaawo ne mukwata ku ffumu ne mulowooza nti agenda kujja abayiwemu amagezi. Nedda, kuyaayaana kwo okumanya n'okutegeera kwagenda okubeera ng'asinziira mu bwakawumpuli akutuddemu mundaayo n'akuliidinga oba n'akutwala eri eyo gw'ayagala okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya ku nsonga eyo gy'ayagala otegeeremu. Bwe kityo bwe kiri. Kambawo example ya kalondoozi. Kalondoozi mumanye ettuluba ly'aba atudde mundaayo, aba atudde mu ttuluba ery'okulaba, okubeera observer, nti newankubadde oyinza okubeera nga embeera ezze ng'ekunyigiriza mu bufumbo bwo, mu b'eŋŋanda zo, naawe bonna b'okola ki, b'otambulira mu bulamu bwo, otuusa otya n'obeera nga ebintu obiraba bulabi n'otaliyakitinga. Kibayitwa to observe kalondoozi. Skill eyo ebeera naawe ekutuddemu. Paka wogi developing n'obeera mu kifo ky'okubeera nga oli reaction driven nga omuntu takunyiga peesa. Ndowooza kye tutera okwogera, omuntu bw'abeera nga ne waakunyiga peesa nga toliyakitinga mu ngeri gye wandiyakitinzeemu mu ngeri ey'obusungu, n'ogamba nti ensi kati ngiraba bulabi. Noddanga mu mutima ebintu ebibeera bikunyigiriza n'osalawo n'obeera ng'olaba bulabi eyandifunyizza ekikonde, n'osalawo n'oviira embeera eyo, n'oviira omuntu eyandibadde akuggyako waya, eyandibadde akukwata ku peesa. Okitegeera omwagalwa? Mu ngeri eno njagala nkwate ku nsonga lwaki Rusifa oba Salongo bamweyana ne Salongo Yesu mu bwabulamu bonna babayita kitangaala. Lwaki babayita kitangaala? Babayita kitangaala kubanga tebali wabweruwo, bali mundaayo bonna babiri. Bonna. Yesu just yali example ya muganda waffe ng'atambulira mu bwabulamu nga naawe oyina bulamu wo. So ekitambo kyo ne bulamu y'omu. Oyo gw'oyita sitaani ye kabaka nga akyusa avudde mu bwabulamu gwe muyita Krayisiti. Nakka wakka wansi n'afuuka ekitambo. Kwe kugwa kw'abamalayika yeggwenze naawe. Kye twajja okubeera nga tukomekkereza mu lugendo luno nga tuyita mu lufungo luno lwe tulimu olw'okuzibwa kw'ensi yaffe, tusobole okubeera nga tukomyawo eggulu ku nsi. Okitegeera? Kyekimu. Era kyekimu ye Adamu oba kintu. Omuntu we yali nga ali bumu wamu ng'amanyi obwa kintu bwe n'obwannambi bwe yali atuukiridde mu butukuvu bwe, ng'amanyi nti atuddemu amaanyi ag'obwa Salongo n'obwa Nalongo. Abaganda olugero lwe mugera ne mugamba nti awo nnambi n'ayeerabirayo obulo n'agenda n'addayo mu ggulu nti n'akima obulo. Kiba kitegeeza nti omuntu yeerabira entegeera ye nti atuddemu obwa Salongo n'obwa Nalongo. Olunaku olwaleero oli musajja oyisa bubi mukazi wo, naye enkya olunaku olw'enkya mu incarnation eddako ogenda kuzaalibwa ng'omukazi, osasulire ebyo by'omuyisizzaamu, w'otegeera ofuna entegeera eyo ogenda kwekomako.
era ekigambo nnambi oba erinnya nnambi kye kitegeeza ennambika eziyamba kintu okulambikibwa n'abeera bumu mulamu n'omwoyo we. Kubanga okugwa kw'omwana w'omuntu kwe kuleeta amagombe. Yensonga lwaki Abaganda babanyomeza akabuuzo akagero nti nno kiki ekize ne kiri omwana oba ne kiri omuntu nti kibadde kintu nti kyani nti kibadde kintu kyekitutte omwana abadde wano nti ye gemagombe kyekitambo era ekitudde buli omu era nga yeggwe ayina ekisumuluzo okubeera nga wejja mu kinnya oba mu bunnya bwe weesimira. Ettanda kabonero akalaga enneema etalabika akaffe ffenna abaakola omuganda okusobola okubeera nga tulaga ennyanga ezo, naye ennyanga ezo ziraga akabonero ak'ennyanga ze twesimira mu nda yaffe. Ekizikiza kye twagwamu nga tuva mu ggulu eri tutuddemu ne tubeera nga tetugoberera ssenga w'omutima gwaffe naye ne tugoberera ettumba eri omulongo kizikiza eryo eritudde mu mmeeme eyo mu birowoozo byo n'obeera nga todda mu mutima naye ggwe akunyiizaako oyanguwa mangu n'oreactinga oyanguwa mangu okusalirawo mu mutima manya mu mutwe mu kifo ky'okubeera nga owuliriza eddoboozi eri omwoyo wa atudde mu mutima. Omulongo kizikiza awoggana nnyo okusinga oli, naye okuwuliriza Katonda gwe tuyita omwoyo wo oyina okukakkanya endowooza zo n'otandika okubeera nga ofuna image emu n'ogiteeka mu mmeeme eyo oba mu birowoozo byo okumala eddakiika nga 10 ng'okikola buli lunaku mu ggologoosaayo y'engeri gy'owuliriza Katonda. Basamize newe munasasula biki naye nga temuzudde ngeri gye muwulirizaamu Katonda abatuddemu mujja kwewaananga ffe twasamira ne tumalayo naye ng'empisa zo si nnungi. Tosalirawo mu mutima, tosalirawo mu kwagala. Buli omu agenda kubeera nga akwevuma mu ngeri eno ogenda kubeera ng'ogwa ebigezo. Fine ogenda kubeera nga otuukiriza okubeera nga watambuza ensonga z'abajjajjaabo newe bunaabeera mu bulambulukufu naye woonaabeera nga tokikoze kubeera nga odda mu ndaayo n'obeera nga buli kintu kyonna weefuga ofuuka mukama w'obulamu bwo ojja kubeera nga ekirabo ky'ojja okubeera ng'ofuna nti mu kusisinkana bajjajjaabo bajja kubeera nga bakuzza mu nsi eddako oleme kuzaalibwa mu nsi eya wansi naye ng'osobola okubeera nga ate ofuna amagezi okutegeera n'okumanya n'oyambala eggulu lyo mu kadde kano k'olimu ak'ennyama mu kifo ky'okubeera nga ozaalibwa n'oddamu buto mu nsi eddako osobola okuyambala eggulu kati ng'odda mu mutima gwo. Okitegeera wonaddawo n'olowooza nti oli wa kitalo nnyo okusinga abalala n'olowooza nti nno okubeera nti nno otuulibwako oli wa kitalo nnyo okusinga abalala. Nedda mukwano, ffenna tuli baana ba lubaale. Lubaale oyo tasosola, lubaale tasosola. Mayengo ga kwagala naye gy'omutwala gy'akutwala kubanga yeggwe Katonda w'ensi yo. Gy'omutwala naye gy'agenda. W'omutwala mu kizikiza ng'akuvugira mu kizikiza, w'omutwala mu kitangaala ng'akuvugira mu kitangaala. Lubaale w'ekitangaala tategeerebwa kubanga magezi. So wejjeemu okubeera ng'olowooza nti ogenda kutegeerera lubaale w'ekitangaala kubanga magezi, lubaale magezi. Mu ngeri eno lubaale w'ekitangaala tebamutendeka, bye mutendeka bya kizikiza. Kubanga gwe weebuuze ekintu ky'onoonya
ekimanyi buli kintu kyonna ate n'okitendeka gw'olaba kikola amakulu okitegera. So mu ngeri eno ngamaliriza njagala otegeere Rusifa oba sitaani oba jjajja bamweyana kyonna ky'oba oyita kye kitambo kyo ly'ettumba lyo omuzungu gwayita ego. Kyekyo okubeera nga oteeka oba okukomerera omutonzi oba omulongo oyo ku musaalaba kwe kubeera nga oyita mu kusirikako, mu kusaba, mu kukkiriza, mu kutambuza ensonga z'abajjajjaabo mu bulambulukufu mu kitangaala n'ozuula amazima gaagakutudde mu ndaayo n'otegeera nti lubaale ali mu ndaayo kwe kuteeka omulokozi ku musaalaba, kwe kufuga ebirowoozo byo n'osobola okubeera nga otindiribwa, si kubeera nga otindiribwa mu ntegeera ey'omulongo kizikiza naye mu ntegeera ey'omwoyo wo n'osobola okubeera nga okumyawo ekitangaala ery'ensi yo. Mu ngeri eno ye gw'alina ekisumuuzo okubeera nga okomekkereza akazannyako okubeera nga otambulira mu kizikiza, ng'otambulira mu birowoozo eby'omulongo kizikiza n'odda mu birowoozo eby'omulongo kitangaala nga bonna ye ggwe. Okitegera? Bonna ye ggwe. Era olunaku lw'ofa kwe kufa kw'ettumba lyo. Ensonga lwaki emizimu gyejjusa, lwaki abeera yakutta, lwaki yakola ensobi eno, lwaki nakola kino bweki, lwaki naloga, kubanga ye olunaku lw'ofa omuzimu gwo nga gukoze ekitambo kiri kyo kigenda n'etterekero ly'omwoyo gwo n'akifuka mu bulamu olugoye olujja lw'ozaaliddwamu bupya paka w'olyetegeera n'otereeza ekizikiza ekyo. Muganda wange teekinga obuvunaanyizibwa bwo tobudduka. Ababuddusa olunaku olwaleero nga mulowooza nti simanyi baabateeka, simanyi mu mazzi, simanyi baabakomodde, simanyi baabakoze eki, tewaliiwo mutawaana. Ogenda kuzaalibwa paka w'oliteekinga obuvunaanyizibwa bw'ensobi zo ez'emabega ze weekolera, tewaliwo yabikolera. Era n'osobola okubeera nga otegeera nti ye ggwe Katonda w'ensi era ggwe sitaani w'ensi yo. Mu ngeri eno osobola okubeera nga odda munda mu mutima ofuuke mukama w'obulamu bwo. Kubeera kusalawooko okubeera nga osaba obuyambi okuva eri lubaale oyo akutuddemu akuluŋŋamye, osobole okubeera nga otereeza ensobi ez'omwenda gwo ne lubaale yenna akutuddemu tali wabweruwo. Buli w'onaasinzanga ebintu bya wabweru okusinga ebyo ebikutuddemu kwe bayita okubeera nga olaayiza eri Katonda. Kyova olaba nti nno bakugamba osinzanga Katonda omu era omwagaliranga ddala ye ggwe. Buli w'oyagalanga ekintu kyonna ekisinga ekyo ekisaliddwawo oyo akutuddemu kwe bayita okubeera nga ogattaganyizzaako Katonda omulala. Ekyo ky'atakukkiriza, ekyo ky'osomye mu kitabo nga tekikkaanyiza wamu n'omutima gwo, kye bayita okubeera nga togoberedde Katonda. Buli w'onaategeera nti nno ye ggwe Katonda era Katonda omu, abasigadde bonna babeera ggwe. Ye ggwe atudde mu neighbor, ye ggwe atudde mu muti, ye ggwe atudde mu nkoko, ye ggwe atudde mu jjinja, ye ggwe atudde mu buli kintu kyonna. That's the logic. Mu ngeri eno abaagalwa mwetaagisa mukola ekyombo. Nze mba advising abaagalwa
ebigambo bino byembagamba wembeera nga muyagala mubikulaakulanye mukole ekyombo musirikeeko mu meditating waliwo abasomesa bangi si ku YouTube kuki abasobola okubeera nga babasomesa kituyita meditation muyiga okumeditatinga nga we mukola n'ensonga z'abajjajjammwe emyoyo egisinga wano egiri wano batemukungwe mu bulamu obw'emabega naddala mu Europe baslave sellers baslave traders abasinga obungi bonna abasinga obungi bazaalibwa mu ggwanga Buganda kubanga bayina enzikiza nnyingi kubanga eno n'enkuluukiriro y'obutonzi bonna y'ensonga lwaki mwabbulukikira mu nnyama olunaku olwaleero mukole obuvunaanyizibwa bwammwe mukole obuvunaanyizibwa bwammwe ne mbukole mu bulambulukufu wolabanga bakuvugira ku kizikiza nga wolabanga buli kintu kyonna bakuvugira mu kutya dda munda mu mutima gwo kkiriza ogambe jjajja nga ntuddemu lubaala ntuddemu nsaba onnuŋŋamizibwe mu kitangaala nsaba ondage weewo ekyokukola nsaba onviireyo nsaba onnyambe nsobole okubeera nga ntambulira mu kwagala naawe ebikolwa byabeera abiraba togenda kubeera nga omusaba okubeera nga akutambuliza mu kitangala ng'oli munyakuzi obba abaana bantu bannaabo bobeera nabo oli mugeyi otoyagaliza ologa n'olowooza nti agenda kukuviirayo naye mu kitangala nedda wabeera akuviirayo naye agenda kukuviirayo mu kizikiza kubanga naawe bye bikutuddemu yendabirwamu oyo okumpanya kyokoononya Katonda w'ekitangaala naye nga naawe entegeeraayo n'ebikolwa byo ng'olaba bya kitangaala weebuuze bya kitangaala buli muzzukulu ajja mu bugayo omwebakako gwe kyolaba kya kitangaala gwe ekyo kyokola kya butangaala nammwe abagendayo olaba gwe ebikolebwa mu mbuga bya kitangaala oli akulimba atya nti omusango simanyi gutudde mu nda yange simanyi Yesu atudde mu nda yange obuyinza bwa Tonda butudde mu nda yange kati jjamu sikaati mubeerako n'okutegeera n'okumanya mubuuze mwoyo w'omutima wassenga w'omutima gwammwe mubuuze abalungamya abammwe nti bannange kino kye bagenda okubeera nga bankozesa ddala kyekyo bajja kuyamba bajja kudivertinga wenaabeera ng'oli kwatugambe nti oli mu kkubo nga ogenda eri abakutumye ensonga ez'emisaayi at least wonaabeera mu kkubo bajja kujja engini ereme kustartinga kubanga obasabye then okyuka oddeyo olengera woowonye okubeera nga oyongeza ekizikiza ate ekizikiza ky'obadde oyagala kubeera ng'ojjawo mu lugendo lwo okitegeera so kankomekkereze nga nkutegeeza muganda wange Rusifa Egeyena eno gye tulimu Rusifa ye musomesa waffe ow'ekizikiza naye nga yeffe tweronderawo ekizikiza buli kiseera abeerawo ebiseera ebisinga kyova olaba nti omusambu ogwo bamweyita n'ebiseera ebisinga akugamba nga mugenda okubula ajja n'abagamba bannange mubula ne mulowooza nti nno kazanyiikirizi muganda wange aba abagamba baana bange bazzukulu bange mujja wange temujja mwe mulowooza nti nno abeera azanyiikiriza nedda mikwano gwe musambwa ogukubya enseeno kubanga guyina tests ezitenkanika mu kizikiza era ensonga lwaki mu Buganda mumanyi bulungi nti ye sekuritale wa Kabaka bulamu kubanga y'omu era yatambulira mu mulongo kitambo oba mukitegeera bonna beebamu they are one lubaale y'omu
era tulowooza nti nno waliwo nti simanya akwagala waliwo atakwagala nedda mukwano abo abasajja n'abakazi beebamu their love energy naye love energy eteeka taatika ku muntu yenna mulala yeekakatika kwabo abajagala ate wootajagala deni nga bafuula koyini beebamu be bali mu kitangaala beebamu be bali mu kizikiza paka wooliiga kubanga lino ssomero lya myoyo oli mu ssomero muganda wange oli mu Egeyena so kati tokolerera kubeera nga nti simanyi okolerera butagenda mu Egeyena muganda wange njagala nkukakase oli mu Egeyena ly'essomero lino ery'omwoyo kolerera osobole okubeera ng'oleeta eggulu ku nsi kubanga omwoyo gwo eva gobeera mu ggulu atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Katonda ne mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mugwe akume